baddi tusooka mu mukolo ki tusembya na buliwa tusooka mu Okwanjjula nga 12 then Embaga nga 15 biri luddawa maama byonna tekulabayo temunategeerayo tetunaba MTN egenda kubebawa updates zonna yeah kati munaye mundeke ngende anti ndi mugole si kyo omuntu ayinza okugamba bingi bibaddewo oluvannyuma lwemwavuddeyo ne mukitulaga naye tusookera ku propose wali luddawa ekifo gye twali tetwogerayo naye it was exclusive and beautiful out of this country, and man of God chose the best place that would leave a remarkable mark on my life. Both our lives anyway. Okay. Yeah. Of course. I want to touch Yeah. Okay. Negativity ku social media. Kino why desire, why the Gibson. Obirabe ebintu ebyo abantu byebogera. Sometimes, yeah, I do see them. It's the price you pay or be famous. I've been in the industry for over 10 years. They've said it all, so it doesn't shake me. And like I said, it's background noise. Yeah, we're firm. Okay. Yeah. Omugole Desire Luzinda yakomyewo mu ggwanga erya Uganda ahead okubeera nga yeetegekera okwanjula kwe wamu n'embaga. Ennaku zigenderedde wabulayo ennaku mmeka leero we zibeera nga ziri 8 9 11 wasigaddeyo ennaku 3 okwanjula kutuuke. Then after nnaku wayitewo olunaku lumu kwanjula kwa 12 embaga ya 15. abaana wayitawo nnaku 2 wali eriyo n'embaga n'etuuka. So akomyewo mu ggwanga erya Uganda alabe enteekateeka yeegeze mu gomesi akole buli kimu ekyetaagisa okulaba nga omugolo gwe gugenda bulungi nnyo nnyini ddala. So kyokka ate nga ono kankutereko ddala lumu n'akatambika ono omukyala naye ensonga gy'agezezaako okubeera nga ayogera ku bigenda mu maaso ebya Dictator Chosen Becky n'omwami w'omulungi Ssekajja omupya gwe yakabeera ng'afuna. Akatambika nga kutereko naye nga sinabeera nga mubikutyako nkusaba subscribe nga ndoko Max Media tujja kuba nga missing updates naddanga zino. Nabagambye ndi mulwadde y'ensonga ki gwe tutasobodde kukola nga tubeera tukola bulijjo kitoowe tezaaweddeyo bulungi olw'ensonga nabadde seewulira bulungi neera kasoda nabagambye soda nsobola omwegulira splash omunene n'ebisente ebyo biwambi sisobola bigaana bijja kunnyamba okunyiganyiga ebiwundu nsobola okubeera nga mpona mangu. Ntambula ne bannaffe abali Git Shots omuyimbi gwe yagala okukola music video oluyimba visualizer oba audio nga bagenda mu promotinga ku TV stations ez'enjawulo kubakubikola enamba y'essimu erikola Git Shots ebisigadde obitulekere. Abasajja mulina olutalo lwe mulwana naye nga temusobola kuluwangula nga ne bw'okola otya tosobola luwangula ne kandi babbireko fe abakazi otulaba omukazi nga yakedde ku makya n'afuna replacement yo kabeera sikaali nga gwobadde tobeera waka n'amala neyeyagala n'asikaali kabeera ani tosobola kumuwangula. Ayinza obutagamba nti yafunye replacement yo naye w'omulabira nti yagifunye ng'aleese blaming game. Kasita olaba blaming game ng'eyingirawo nga bulijjo teriiwo wansuubiza kino tewakikola obadde okola bino n'ensirika kino kiri bwe kiti ne bwe kiti obadde okola bino omanya waliwo ali emabega w'ekyo. Wabula 70% y'abakazi abali ne ba boyfriend baabwe oba abafumbo bali nabo lwannaakola ntya si be bantu be bali nabo nga bateekeddwa okuba nabo. Abamu babeera nammwe nga mwabasendasenda ne ssente oba ne mubasendasenda ne mubalimbalimba ne mubasola mu gaapu zammwe. Trust me, omukazi bw'okeera ku makya n'omusendasenda n'omusola mu gaapu zo tagenda kutereeramu era mmwe abakikola mukola nsobi. Abamu bali nammwe kubanga mmwe abasajja abalabikako eri mikwano gyabwe ng'oli agamba wembeera n'omusajja omuwanvu omunene mikwano gyange gigenda kundaba nti nafuna omusajja naye nga takwagala. Kati omukazi ng'oyo kiba kyangu nnyo kyakukyuka ng'afunye akusinga. Era ye waafuna gw'ayagala muli n'awulira nti ono gwe njagala. Jjukira ggwe either aba yakwetega oba ggwe nga wamwereetera n'omusendasenda. Bw'afuna bw'ati gaapu y'omuntu gw'ayagala n'ajja mu bulamu bwe gwe tosigala.
era ayinza obutakwatulira naye ayinza okutandika ka blaming game tekabaleka kyekimu oluyombo ne lufuuka oluyombo wakoze kino n'akiremerako mpaka nga mwawukanye so gwe omusajja yenna ndaba omukazi tebamusinga ng'atandise akazannyaako bw'olaba ng'atandise wakola kino wakola kiri wali kino era kino wakisuubiza tewakituukiriza bw'omulaba ng'atandise mugambe kati ewozaako ki maama naye bw'otandika okwewozaako ng'omukazi aleese akazannyaako ogenda yingira mu tageti ze akulekewo kikulume kubanga oba olaba nga tolina musango naye ate eri eba game kibeerewo kikulumirize mwawukana olowooze nti gwe yali omubi kumbe kyali mu nteekateeka nti bwe kityo bwe kirina okutambula so abasajja temwesalira musango bw'otuuka nga ku extent y'okuba nti olaba mukazi wazanye eyo game wanika togirwananga ndi waka nasana kati osobola okujjako wano ku restauranti netwogeramu ku restauranti eri side ki eri side ki restauranti eri side ki restauranti yo eri wano mpereezi simanyi bulungi Kampala eri wano mpereezi osobola okujja simanyiyo Kampala sigimanyi bulungi nabo naye nga bikujjukiza nti Katonda gyali ate akola omwami ono mulabidde ebbanga ddene wewanga mukwano gwange naye emabegako awo yasalawo nange atulira naye kano nsaba kabe kama kaffe takawulira yagenda okwatula nanze naye atulaga omwanya alina omutima omulungi era bakyala bonna kulwa mujumba mujumba ju sikati ya beki wa profesa eri ju omwami ono alina omutima omulungi ennyo era bannange nze simanyi oba leero kiki naye nze neewulira nga ndi mukyala Ssekajja ndi wa